Nemwe mulooza mugenda kutta buli omu. Ono bamuyita Albert Kunda. So mwenna omwami ono yoyo mwenna gumulabo yadde musajja munansi nakaba. Amawulire agali mu getting viral ku nfa ya Albert Kunda wa SFC esaidi eno gali mu kwogeza munnanga ate abagoberezi b'ekibiina kya National Unity Platform ab'enkyukakyuka munnanga ate esaidi eno. So binziza okubeera nga nkutuusaako bannange biri mu kutambula munnanga ate okamalako obumazi bingi nnyo byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo. King Saha abadde akakasa munnanga ate esaidi eno. David Lutalo ebibye munnanga ate si birungi ngenda kubeera nga mbikutuusako ko mu maaso awo. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi. Kaakati nno ntandise munnanga ate n'ebibadde oba ebiri mu getinga munnanga ate viral ku nfa y'owa SFC munnanga ate wali Albert Kunda. Onabadde comrade waffe naye mukaba watu yasazeewo yono. So mwenna omwami ono yoyo mwenna gumulabo yadde musajja munansi nakabala tali muwadde omusaayi yomu kubadde batemyako pulezidenti n'amugamba munnange bw'omala okulonda noonya wooyitanga omuntu abasajja bano bagenda kutta. Era pulezidenti lwakimanya naye nekolaki naye neyeeryawo over n'abaako wayita mpaka okutuuka gyali olwaliro. So yoyo comrade Albert Kunda gwe basobodde okuba nga basse. Kaakati nno biri mu kwogeza munnanga ate ab'enkyukakyuka. Nemwe mulooza mugenda kutta buli omu. Ono bamuyita Albert Kunda nga badde wa SFC VVIP kwegamba nga ali ku lusegere lwa mwami Museveni luli olw'omunda naye abasajja bamunyize. Abasirikale be SFC kino tekiriiko kubuzo n'omusajja mwa bamuse mwamukimye wuwe ne mugenda ne mumukola bye mwamukoze byonna ne mmala ne mumusuula ku ddwaliro Nakasero. Mubuza obujulizi amawire gafulume nti yafiiridde mu ddwaliro Nakasero. Tujjukire bulungi omwami ono y'omu kubali mu bitongole by'okwerinda mu gavumenti abaataasa His Excellency Obach Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe addako n'afuluma eggwanga nga bamugamba okumugamba ntokola bwoti baagala kutta oba bagenda kutta. Kino kibawe kyakuyiga Kyagulanyi abagamba Uganda temuli seefu, teri n'omu ali seefu e Uganda. Ono wuno we SFC n'ebe SFC bannebe be bamunyize. N'olwekyo mwenna abali mu bitongole by'okwerinda omuli poliisi amagye ne SFC mwennyini kuba bakyalimu. Mwegendereza abasajja bano n'amasimu ge mukozesa bannange nga muwa security alerts nago musobola okugakyusa kuba amasimu go kyetegeddeko bagenda tandika okugabajjako buli gwe balinamu okwekengera bagenda gabajjako. Musobola okukyusa amasimu bakomrades abali mu bitongole by'okwerinda. Bano tubasobola batiitiizi. Amagye ga SFC agakulibwa Muhoozi Kanyerugaba ge gagenze mu maka g'ono omwami gy'asula gy'abeera ne bamugjayo ne bamukola bye bamukola ne bamala ne bamusuula mu ddwaliro Nakasero. Wabula nga ate n'ebiri wali munnanga ate mu kutambula ku nfa y'omuzannyi wa firimu munnanga ate mu nsi yonna amanyikiddwa Chuck Norris. Breaking news mu mawulire ge tulinawo agaakagwawo. Chuck Norris afudde. Chuck Norris afudde, afiide ku myaka 86. Abasajja abatalaba ku Chuck Norris ng'azannya ebikomando. Akasajja kazannya ebikomando bannange. Kazannya firimu z'ebikomando, katwagaziza okulaba firimu z'ebikomando bannange. Naye afudde, afiide ku myaka 86. Mawulire si malungi n'akamu n'akatono eri bafaani ba Chuck Norris. Tebyatambudde munnanga ate bulungi munnanga ate esaidi eyo. Kankongereyoko wali ne King Saha. King Saha yabaddeko ko wali munnanga ate mu Comedy Store ku lunaku olwa Eid performance abayimbi bayimbye era nga naye yabadde omu. Wabula nga ali mu kuyingira munnanga ate ku stage waliwo ekigambo obudda kyali mu kuyimba wano yeetisse sokoleke.
yoyo nno omuyimbi munanga ate King Saha. Kakati nno ekibadde munanga ate mu comment section kibadde kikambwe nnyo. Kabadde kageetinze nnyo munanga ate viral ku mukutu ogwa TikTok. Inno nga nkongeddeyoko wali munanga ate ebiri mu kutambula ku David Lutalo si birungi nno, wali ndabye nga bikutte munanga ate omuliro, bikutte vibe. Waliwo ekiseera omuntu watuuka ku climax nga tomugambayo nga yakuba ng'ogenda mugamba ki boyo osaaga n'okusaaga ng'omuntu yatuuse ku climax ng'ensi alaba yiye, abantu abawubisa emikono, abantu abawanikisa obutambaala nga yakuba osaaga n'okusaaga gwe. Omuntu nga yatuuse ku climax naye gwe bagamba ebirwa bifuuka engeregeze, ebirwa byerabira, amalusu gafuuka engeregeze. Gwe sinza alabye David Lutalo olunaku olwaleero, oba akatambi nammwe mukalabye ng'ali ku live ali mugaba nnamba ye, abaagala okumbuukinga eno ye nnamba yange n'agisoma n'ogisoma. David Lutalo nga lutuuka ku lunaku nga luno ng'agaba nnamba ye ya ssimu. Sha gw'osaaga gwe. Abaagala okubuukinga David Lutalo 0701 703590. Oyo yali yakuba naawe, oyo yali yakuba. Naye gwe once kasita oyagala okuzannyira mu nnaku y'abantu abanyigirizibwa, abantu ababeerekereza emirimu gyabwe ne bajja ne basasula ne bayingira ekivvulu okulaba, naye ne batuuka bwe bakwetaagira ng'ate olina kujja kubajereegerera na kubazannyirako. Mwana abantu bwe bato banyiiga bubi, naye gwe abantu baboyikootinga. Oyinza okumala emyezi 2 nga towulidde luyimba lwa David Lutalo lwe balukuba. Oyinza okumala emyezi 2 nga tolabye David Lutalo lwe bamutimbye. Aleero kye bayita amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu g'amaanyi. Gwe David Lutalo nga yagaba ennamba ye ku layivu, kati asiiba ku busimu ng'ali ku layivu. Gwe kambabuulire, abantu be bawanika abantu be batufuula kye tuli, abantu be bakera kumanya ne basalawo ne bagamba gundi beera ekyo n'okibeera, naye bakasita bakuggyako omukono gwabwe, omukono gwa Katonda kasita gukuta. Wallahi ne woba ng'oli ubadde w'amaanyi otya, oba olina okukola pusinga, oba olina okugwa. David yatuuka ku climax ng'ayogeza kwegamba kujereegerera, ng'ayogeza kamanyiro, nga alaba mwana buli kimu akifunye. Mbabuulira, osobola okubeera ne ssente, osobola okuba na buli kimu mu nsi naye nga toyina mirembe, naye nga buli kimu Katonda yakikuwa naye ng'emirembe toyina. Ng'emirembe toyina, nga kasente kayina, abakyala obaagadde, abaana obazadde, naye nga ggwe ng'omuntu toyina mirembe. Bani abagaba emirembe? Be bantu be bakuwa emirembe oba okuggyako emirembe. David Lutalo oyo boyi yali yakuba maani, n'atandika kwogeza aloganse ng'ayogera bwogezi takyafaayo. Oyagala kuŋŋamba mbu David Lutalo tamanyi kuyimba? Amanyi okuyimba, naye owulira ennyimba mmeka eza David? Owulira ennyimba mmeka? Goza talina music mulungi, amuyina, naye amaanyi g'abantu gamukwatako ne gamussa waajja. Kakati saawa eno n'akanamba ka manager agaba kagabe. Baseeno ogirabye? Enensi osaaga n'okusaaga ggwe, tewaliiwo kirinanko ntandikwa kitalina nkomerero. Buli ekikomba ku ntandikwa yaakyo ne kitandika, wallahi kabuli beddi biizimilla kirikomba ku nkomerero yaakyo. Mbabuulira David Lutalo ng'alina ne buli obuntu obukanga David Lutalo, kati saawa eno agaba ennamba ye ku bulayivu bwa TikTok. Abanneetaaze mu nkubireko gwe mama bannange, amaanyi g'abantu. Naye ate abantu baboyikootinga, nze nabakkiriza abantu baboyikootinga 5. Gwe mmwe temuzannyira mu nnaku y'abantu. Mbabuulira, abantu baba bakusazeewo ne bakusitula, bawe respect. Peace. Wali nno amawulire gano munanga ate ogetinga viral. David Lutalo yabadde live munange n'asoma ennamba ye eya booking, okumubookinga ayagala naye actually nga nze sirabawo nsonga y'amaanyi nnyo, simanyi ndowooza yo. Buli muntu munanga ate alina endowooza ye.
oba oli awo biri mu kwogeza munnanga ate abantu obwama nti waliwo munnanga ate ensonga omuyimbi munnanga ate nga David Lutalo okuvaayo nti n'asoma munnanga ate ennamba ye eya booking n'agisomera ku mukutu ogwa TikTok live yiyi aba teyeesudde munnanga ate ebbeeyi bingi nnyo bitredinze nnyo. Kyolina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kati tobeera ng'osubscribinze.